Bungereza n'ensi yonna bakyagenda mu maaso n'okukungubaga olwabadde omukulembeze wa Bungereza ow'ennono Queen Lilibet Alexandra Mary Elizabeth II eyavudde mu bulamu bw'ensi eno mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Queen Elizabeth II afiiridde ku myaka egy'obukulu 96 ng'abadde yakamala mu bukulembeze bwa Bungereza obw'ennono emyaka wajinda bansanvu n'ennaku ezisukka mu 200 bw'atyo n'afuuka omukulembeze wa nnono w'Obungereza asinze okuwangaalira mu bukulembeze obwo mu bbanga eryo lyalamulidde abantu be. Obubaka obunakuwalira awamu ne Bungereza bukyagenda mu maaso okuyiikanga amazzi okuva mu bitundu by'ensi eby'enjawulo nga bonna batendereza n'abakyala nti emirimu gy'abadde agitambuza bulungi. Omukulembeze wa Amerika Joe Biden Jr. y'omu ku abo abasoose okuweereza obubaka obusaasira Abangereza. Omukulembeze wa China President Xi Jinping naye yaweereza obubaka begattiddwako Ssaabaminisita ow'ensi eya Buyindi, omukulembeze wa Australia, omukulembeze wa Canada, omukulembeze wa Fiji, omukulembeze wa Kenya, omukulembeze wa Brazil, omukulembeze wa Argentina n'abakulembeze b'ensi endala nnyingi. Y'omu Brazil ekyenjawulo balangiridde n'ennaku 3 ez'ekutte ez'okukungubaga nga bajjukira emirimu egikoleddwa Queen Elizabeth II. Abaaliko abakulembeze ba Amerika awatali kwetemamu nabo baweerezza obubaka nga busaasira Abangereza olw'okufiirwa Queen Elizabeth, nga mu abo abaweerezza obubaka mwe muli President Barack Obama, President George Walker Bush Jr., President Donald Trump, President Bill Clinton, nga bonna batenderezza Queen Elizabeth kaakano omubuze olw'okukola ennyo okulaba nga atabaganya n'okunyweza enkolagana wakati wa Bungereza ne Amerika. Wetwogerera nga kyakakasiddwa dda nti omulangira Charles kaakano ye King owa Bungereza omutongole era nga kaakano ayitibwa King Charles II erinnya lye yendondedde mu kulamula ensi eya Bungereza. Era mu kiti ekyo nga King Charles II agenda kuva mu bitundu eby'e Scotland n'abakyala gye yasirizza omukka gwe ogw'enkomerero olwaleero lunaayolekera ekibuga London ekya Bungereza, era nga kisuubirwa nti olwaleero ku Lwokutaano agenda kwogerako mu butongole eri ensi naye ng'era ayogerera mu kiki kyakuba King wa Bungereza. Wabula ono agenda kukakasibwa nga King wa Bungereza olunaku lw'enkya ku Lwomukaaga ku mikolo emitongole egigenda okukolebwa okumukakasa ku buvunaanyizibwa obwo, era ng'okumukakasa ku bwa King kugenda kubeera mu lubiri lwa St James Palace mu kibuga London ekya Bungereza. Ebibiina ebirwanirizi by'eddembe ly'obuntu wamu n'ebibiina eby'abannamawulire bikubye ebituli mu bbago ly'etteeka mu tteeka erya Computer Misuse Amendment Bill 2022 eryayisiddwa Paalamenti olunaku lw'eggulo, nga ababirimu bagamba nti ligenda kwongera kumala ku bantu ddembe lyabwe ery'okweyogerera wamu n'okulemesa amawulire agalimu okunoonyereza. Etteeka lino lyakolebwamu ennongoosereza ng'era eyabikulemberamu okuzireeta wamu n'okuzoogerera ye mubaka wa Kampala Muhammad Nsereko, era nga lino litangira omuntu okusaasaanya obubaka nti obutali bukakafu, era nga mu ngeri y'emu nti likugira abantu okukola bye bayise eby'okuvoola abantu ku mitimbagano saako n'okuteeka ebyobuseegu ku kibanja ky'omuntu ku mitimbagano gyonna. Etteeka lino era liwa olusa ab'obuyinza wamu n'ab'ebyokwerinda okukwata omuntu yenna era n'avunaanibwa singa nti amenya obuwaayiro obulirimu ne bw'aba nga tali mu Uganda, nga terikkiriza na bannamawulire kukwata mawulire ng'abantu be bakolako amawulire tebategedde kakibenga amawulire ago kye gabadde geetaagisa. Dr. Gerard Walulya omukugu mu by'okusomesa amawulire ku ssettendekero Makerere agamba nti etteeka lino lyayisiddwa mu mutima mukyamu nnyo. Etteeka lino lyongedde okumyumyulira ddala eddembe omuntu lyabadde nalyo okwogera n'okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu, kubanga amateeka olwedda agaliwo gabadde mabi ekimala, naye ate lino etteeka eppya eryazze lyeyongedde okwonoona eddembe n'okutyoboola eddembe ly'abantu okweyogerera, kubanga litaddewo ebibonerezo ebikakali eri abantu abalowoozebwa okubanga basaasaanya amawulire agayitiddwa ag'obulimba oba agatali matuufu. Kino kigenda kuzingiramu n'eddembe ly'abamawulire okusaka amawulire, kubanga agamu ku mawulire agakozesebwa mu mikutu gyaffe gino
Etteeka lino lijja kubanga likugira bannamawulire okusaka amawulire ge bandibadde basaka mu ngeri ey'ekyama kubanga ligamba nti kikyamu okujja ku muntu amawulire nga tategedde nti omuggyako mawulire ng'ate amawulire mangi gagwa mu ttuluba eryo nga boogajjako balina okuba nga tebagategedde. Dr. Livingstone Sewanyana omukugu mu kulwanirira eddembe ly'obuntu agamba nti etteeka lino lisaana liddemu likolebwemu ennongoosereza nti kubanga kaakano nga bwe liri lityoboola eddembe ly'okweyogerera mu bannansi. Kyanaku nti ligenderera zibambimwa oba kulemesa bannayuganda kubeera nti beeyogerera ku nsonga ezibaluma era nsuubira nti amateeka ge tuyisa eryo lyetteeka yendaba nti teeka kituufu era ekiseera kino nga twetaaga obwerufu nga twetaaga okulwanyisa effugabbi nga twetaaga okulwanyisa emize gyonna egyerimbise mu bakulembeze twetaaga kubeera na tteeka lifaanana bw'etyo. N'olwekyo tusuubira nti gye bujja etteeka eryo linaddamu okwenkennenyezebwa era ne likyusibwa. Yes, abawandiisi w'ekibiina ekitaba bannamawulire ekya Uganda Journalists Association Emmanuel Kirunda agambye nti bakugenda mu kkooti bawakanye etteeka lino eryaleeteddwa omubaka Muhammad Nsereko ti kubanga likugira emirimu gyabwe okutambuzibwa naddala abo abali mu mawulire ag'okunoonyereza ku bitatambudde bulungi. Bannamawulire bakola amawulire ebiseera ebimu nga tebeetegeddwa kweyanjula ky'oyinza okuyita nti bali undercover. Kati ate obumu ku buwaayiro mu tteeka lye buba bwetaagisa omuntu obutabikodinga muntu nga tamuwadde lukusa. Kyetulabira ddala nga kirinyirira eddembe ly'omulimu guno. Tugamba nti emikutu gya social media tosobola kuteekako mateeka kulemesa bantu kweyagala olw'ensonga bagiyise social media. So mubaleke abantu bakwatagane mu ngeri gye babeera baagadde. Tosobola kuvunaana muntu olw'endowooza ye kate baleese etteeka nga livunaana abantu olw'endowooza zaabwe. Tetulowooza nti bakole nnyo ku nsonga ezibiriddeko abantu be bagamba mbu beeyisizza si bulungi ku social media kuba gye buvuddeko abantu badde tebeeyisa bwe batyo. Lwaki beeyisa bwe batyo? Gavumenti ya Uganda yeekokodde abantu abakoseddwa okubumbulukuka kw'ettaka mu bitundu eby'ekaseese abakyagaanya okusenguka okuva mu bitundu bino nga bwe baalagiddwa nga beekwasa nti kino kigenda kutyoboola ebyobuwangwa byabwe. Omukwanaganya w'enteekateeka ey'okudduukirira abantu abakoseddwa ebibamba mu yafeesi ya Ssaabaminisita Brigadier General James Kinaalwa yategeezezza ku ntandikwa ya sabbiiti eno nti gavumenti eyagala abantu abakyali mu nsozi ekaseese awali okubumbulukuka kw'ettaka basengulwe mu bwangu okwewala okufiirwa abantu abalala naddala mu kiseera kino ng'enkuba ekyeyongera okutonnya. Wabula Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja Musafiri ategeezezza nti okunoonyereza okwakoleddwa kwalaze nti abatuuze bangi bawakanyizza enteekateeka ey'okusengulwa okuva mu bitundu ebyo ebiteeberezebwa okuba eby'obulabe nga beekwasa nti kino kityoboola obuwangwa bwabwe. Ekitongole ekya Prime Minister's Office bwe kiba kigambye bannaye muveeyo eyo wabulabe tubasaba muveeyo. Leka tusazeewo bwe tubala muveeyo ne mulemerayo nga tubajjayo kifuba. Tulina kati ng'abo ab'ekasese tulina ettaka twagula ettaka olwabali abantu abaafa mu 2001 twagula ettaka bayitawo muhota twagula ettaka naye era abantu tebaagala kuva mu byalo by'ewaabwe. Kati ndowooza ekiseera kigenda kutuuka nze ngambe pulezidenti bannaye bwe tuba tulabye nti abantu bano bali mu ddenja tubasengula ekifuba okutaasa obulamu bwabwe okubasengula si kyabwe. Abantu baba bamanyiira ba Luganda ba byalo tebaagala kuvaawo. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja Musafiri agambye nti olwaleero luno bamaze okusindika ebimotoka biweetiiye byongere okuyiikuula ettaka okuzuula okulaba obanga wakyaliyo emirambo gy'abantu wansi eyo. Buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuyamba abantu abafunye ebibambuliro okusobola okubeera mu mbeera ennungi nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Gavumenti erina obuvunaanyizibwa okulaba nga etereeza abantu bonna ababa bagwedde ku kibambulira okusinziira ku poliisi ya gavumenti gye bayita National Police on Disaster Management. Ebibambulira tebibeerawo nti nno wabeerawo omuntu akireese naye gavumenti erina obuvunaanyizibwa okulaba nga ebawa ewokusula ebawa emmere okubazzaawo mu bulamu nga ebabadde wadde tebayinza kugenda mu kkooti kuba gavumenti mu mbuga kubanga gavumenti si ebeereese ekintu bwekityo. Ebibambulira bigwamu ebyo ebintu ebiyitibwa ebigwa tebiraze wadde obuvunaanyizibwa bwa gavumenti bukoma kulaba nga ezzaawo obulamu bwabwe mu mbeera yonna nga bwe beesobola n'okulaba nga ebintu ebyo tebiddamu kubeerawo.
Entiisa ebuutikidde abatuuze mu kabuga k'Ekinoni mu disitulikiti ey'Elwengo bwe bakedde okugwa ku mulambo gw'omwana ow'essomero agambibwa nti wa Seke Secondary School nga yattiddwa abatemu abatannategerekeka mu kiro ekikeesezza olwaleero. Abatuuze bategeezezza laadiyo Kyabasa nti omulambo gw'omuyizi ono omulenzi gusangiddwa okuliraanira essundiro ly'amafuta erya Total Ekinoni era ng'omulambo gw'omwana ono guli mu yunifoomu. Poliisi eyiiriddwa mu bungi mu kabuga ako ereese n'embwa enkonzi z'olusu okuzuula abayinza okubanga be baakoze ettemu lino. Banategeka kuba balese mugundi embwa balese embwa naye nga ye mukwevuunika nayira omusaayi nanesati ngeri omusaayi nakibalekedera abaserikale bayitiriza bali amasajja kulinda nga bakubye obuguwa. Abategesi b'ebivvulu mu Uganda bakukkulumidde ababaka ba paalamenti olw'okutwala obudde obungi nga balwanyisa ekivvulu ekya nyegenyege kyokka nga bwe bituuka ku by'ebivvulu ebitegekebwa bannayuganda ne biyimirizibwa poliisi tebaliiko kyonna kye banyega. Paalamenti ya Uganda ne Siga Effuzi bamaze ennaku bbiri nga bali mu kusika muguwa ku kivvulu kino ekya nyegenyege ng'oludda olwa paalamenti lugamba nti ekivvulu kiyimirizibwe nga kubanga nti kyakubeeramu ebyobuseegu naye ng'Essiga Effuzi ligamba nti ekivvulu kino kirina okugenda mu maaso kubanga kireeta abalambuzi kuno. Akwanaganya ebivvulu n'ebifo awategekerwa ebivvulu mu Uganda, Tone Sempijja agambye nti ebivvulu bingi bizze bisazibwamu mu Uganda eno kyokka nga si bya buseegu, paalamenti n'esirika n'etavaamu yadde akanyega akasirikitu bwe kati naye ate bwe kyatuuse ku luno ne boogera nnyo. Bakiyita ebyab'ebweru boba investor bakoze bati omanyi ssente zokka zokka eziyinza okusasulwa singa ekivvulu ekyo kiyimirizibwa kakati bwe basasula ezo naffe bapromota bonna okwetolola eggwanga nga twekunga ebivvulu byaffe bakayimiriza nga naffe babisasula. Ekyo kyennyini kiraga mutima mubi. Singa empukutana gye babuguntanye batyo ne batuma ne baminisita singa babuguntana nga n'ebivvulu by'abaana ba wano biyimiridde. N'owulya nti ekivvulu ky'omuyimbi kiyimiriziddwa e Kasese ne mutuula obufoofofo kubanga mwana waffe muwoza Buy Uganda Build Uganda kati awo Build Uganda eri luddawa Buy Uganda eri luddawa nga mutiiti byab'ebweru abammwe ne mugamba bafiirwa bafiirwe kaligweramu eyo. Olukiiko oluddukanya emizannyo gy'amasomero aga siniya ag'omukago ogw'obuvanjuba bwa Afirika olwa Federation of East Africa Secondary School Sports Association lukakasizza emizannyo 12 egigenda okuvuganyizibwamu amasomero ag'enjawulo mu mizannyo gya East Africa Secondary School Games egigenda okubeera mu kibuga Arusha ekya Tanzania. Emizannyo gino gigenda kubeerawo okuva nga 14 okutuuka nga 24 omwezi guno era ng'ensi okuli Tanzania, abategesi Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi ne South Sudan ze zigenda okwetaba mu mpaka zino era z'abalenzi n'abawala. Egimu ku mizannyo egigenda okuvuganyizibwako kuliko omupiira ogw'ebigere eri abawala n'abalenzi, emisinde, badminton, basketball, okuwuga, handball, volleyball, okubaka n'emirala. Mu mupiira ogw'ebigere ogw'abalenzi Uganda egenda kukiikirwa amasomero okuli St Mary's Kitende, St Andrews Kagwa Gombe, Kibuli Secondary ne Buddo Secondary. Nyini ntebe wa Uganda Secondary School Sports Association Justus Mugisha agambye nti Uganda yeetegese ekimala okutwala ttiimu eneewangula buli muzannyo mu mpaka zino. Empaka zino zibadde zaakoma okubaawo mu 2019 ng'ekibadde kyaziyimiriza bwe bulwadde lumiima mawuggwe obwakuba ensi. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Omutaka Seruti y'omu ku bataka abakulu ku Ssaabasajja Kabaka nga Seruti yeddira kibe muzzukulu w'omutaka Muyige nga Seruti ono omulimu gw'omukulu gwa bukulu bwa Ssenero lya Ssaabasajja Kabaka. Erinnya Seruti lyatandikira ku Ssekabaka Ssemakookiro ekikookiro mu Busiro era nga ku Kabaka oyo Ssemakookiro ab'ekibe kwe baafunira omulimu ogw'obukulu bw'Essenero ly'omwenge gwa Kabaka. Nga tugenda mugebweru soko jjukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi ogw'omwenda ogwa Mutunda omwaka ogw'2022 bwe lwali bwe luti mu 1977 gy'emyaka 45 egyakayita bannayuganda 15 battibwa nga baakubwa amasasi mu lujjudde nga babalumiriza okwagala okutemula Pulezidenti Idi Amin Dada Nyabira Oume. 15 bano baasibwa ku mpagi kumpi ne Clock Tower mu Kampala ne balyoka basindirirwa amasasi agaabatta nga Radio Uganda bw'ezannya okulabula kwa Amin ti yenna
yeenyigira mu mirimu gye seketeera gavumenti ye aba yesse yekka. Mu baatugibwa ku olwo mwe mwali Abdallah Anyulu eyakulirako akakiiko akagaba emirimu, Daniel Nsereko eyali omubeezi wa kamishona wa poliisi, EN Mutabazi eyali omulondoozi w'ebyamakomera, Garrison Ononi eyali ssenkulu w'essomero erya Bobby Foundation n'abalala. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Gavumenti ya North Korea ekulemberwa omusajja Nantabwekebera Kim Jong-un eyisizza etteeka erirangirira nti North Korea efuuse ensi nuclear ewedde emirimu erindiridde okukolagana n'ensi nuclear endala ezinabazaagadde mu ngeri ey'abagagga n'abagagga baagalana, ekirevu kiyita ku bisige ne kyegatta n'enviiri eziri ewala. Omufuzi wa North Korea Kim Jong-un bw'abadde ng'alangirira etteeka lino eppya agambye nti ekiba kibe n'ekiba kibeewo North Korea tekyadda mabega esajja kudde mu bya nuclear gwe kirumya agende yeetugire ku munyaanya. Kim Jong-un agambye nti tewabeeyo erimba nti anaateesa naye ku ntegeka yaabwe empya, agambye teteesezebwako n'akinoganya nti kaakano etteeka libawa ekyanya okwerwanako nga bakozesa nuclear singa wabaawo abatambaala nga baleetako olumanyimmanyi olukwasa embwa mu mannyo. Newankubadde nga North Korea ezzesibwako envumbo ez'enjawulo olwa nuclear, naye terekangayo okugezesa byakulwanyisa byayo ebikuba okumpi n'ewala ng'egamba nti bulijjo eyatya okwogerwako yasigalayo mu zzaaliro. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gaagano. Mu mawulire ag'ebya saayansi abakugu bakizudde nti omuntu si kyekitonde kyokka ekikaaba amaziga ag'essanyu wabula ne munywanyi w'omuntu wambwa naye bafaanagana ng'embwa nazo zimanyi okutulika ne zikaaba olw'okuwulira essanyu eringi. Abayivu abasomanga n'abaana ab'effujjo abaakikinazanga ebitogi by'essaati nga batambula, okunoonyereza kw'omulundi guno bakoledde ku Azabu University Japan ne balondoola embwa eziwerako omuli n'enzadde n'obwa bwazo bwe zizadde. Ababangufu bagamba nti embwa bwefuna essanyu mu bungi mu ngeri eyembagirawo, omubiri gwayo gufulumya mangu ebirungo muleeta ssanyu ebya oxytocin mu bungi obusukkiridde, olwo nno ne bivaamu amaziga agakulukuta mu maaso. Abadde namuziga kwetoolooledde okunoonyereza kwa luno Dr. Takefuni Kikisui agambye nti embwa we zisinga okwolekera embeera eno mu kwaniriza abaana baazo ababadde bazibuzeeko nga n'okwaniriza nnyiniyo gwebadde tekyalaba waka kiyinza okugireetera amaziga ag'essanyu. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Omukulembeze wa Bungereza ow'ennono omujja King Charles III olunaku olwaleero ava Scotland nnyina Queen Elizabeth II gye yafiiridde agende e London ayogereko eri ensi olwaleero mu butongole ku Lwokutaano luno, ate enkya ku Lwomukaaga olwo King Charles III akakasibwe nga King wa Bungereza omutongole ku mikolo egigenda okubeera mu lubiri lwa St James e London. Ebibiina ebirwanirizi b'eddembe ly'obuntu wamu n'ebibiina bya bannamawulire bikubye ebituli mu bbago ly'etteeka erya Computer Misuse Amendment Bill 2022 eryayisiddwa Paalamenti olunaku lw'eggulo nga lyaleetebwa omubaka wa Paalamenti owa Kampala Central Muhammad Nsereko. Ebibiina bino bigambye nti lino ligenda kwongera kumala ku bantu eddembe lyabwe ery'okweyogerera n'okulemesa bannamawulire okukola amawulire agalimu okunoonyereza, kubanga ligufuula musango okukola amawulire ku muntu nga tomaze kumutegeeza, ng'ate amawulire mangi gabaamu okunoonyereza nga tolina kutegeeza oyo gw'onoonyerezaako. Entiisa ebuutikidde abatuuze mu kabuga k'Ekinoni mu disitulikiti ey'Erwengo bwe bakedde okugwa ku mulambo ogw'omwana ow'essomero agambibwa nti wa Seke Secondary School nga yattiddwa abatemu abatannategeerekeka mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Gavumenti ya North Korea ekulemberwa omusajja Nantabwekera Kim Jong-un erangiridde mu butongole nti yeefuuse ensi nuclear ewedde emirimu, naye gamba nti mu tteeka eppya lyeyisiddwa kati eweebwa obuyinza okwaŋŋanga ng'ekozesa nuclear yenna agezaako okugitabaala, era afuga ensi eyo Kim Jong-un n'agamba nti byayisizza tewali kuteesa, biteekeddwa buteekwa kukola gwe kirumya agende yeetugire ku munyaanya. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, tova ku laadiyo ey'obujjajja.